mabirizi afune emikono gyonna mu Uganda yonna mabirizi n'omusiru n'ali eyo yenna tamanyi mabirizi mbu yafunye emikono Bobi Wine n'abulwa emikono EPU n'ebulwa emikono mukubidde venue zonna mukanga abantu mukanga abamasomero buli we tusaba ekisaawe nga bawandiika simanya DEO yagambye nti bagenda kuba ne PE kwega buli lunaku ffe tugenda okwewandiisa lwe bagenda okubaayo PE masomero abantu bwe baba basaba ekisaawe ekiri okumpi n'ekatwe kiri kumpi n'akatale bwe bavaayo ne basaba ekyessomero bagende ku bisaawe kimutuwe Namboole oba mutuwe Kololo. By the way, this is serious. Kwagamba ne bwoba oyagala kukola bya kisiru, you cannot say nti munno eyali presidential candidate ekisanja kiwedde n'afuna obululu emiliyoni 3.6 mbu yabuliddwa emikono mu districts ezisukka mu 6. Nedda muteekemu amagezi ate ebbaluwa nesayiningibwa kye mbujje gya Museveni gyayiseewo terina kubuuza emikono ate President Museveni oswadde naawe ne bagamba ebyekisiru mbu naawe waguddeko districts 10 muzibadde 136 endala bazida okwagala okukolera ddala ebyekisiru sebo yenne mabirizi n'ennandala mafaabi nti gyonna baagifunye nga yagijjeewa akati twerinza okulaba kulaale y'amabirizi abamuwadde emikono eyo kwegamba mulagira ddala nti ekintu kyonna mukivalugalayizi nze nga tekinnatandika kakati Frank Kyali wange kale ebimu nze nkimanyi oba onyumisaamu mboozi ng'oyogera nakuleetera kulowoozesa bakulaba mbu otegeera nnyo amateeka Frank ebigambo ebyo byoyogera wabyogera nga Jeff Kiwa tannakwata era n'owaga bwava ku poliisi kabalagala n'otukakasa olina abanene okuba bukubi ssimu byagwa bitya n'ebigambo byebyo byewayogera statement zo wafubutuka you must come clean hands Jeff yakusiba ng'ate akusiba ali ku vacation yali e Canada n'agenda mu America n'agenda e London n'akusiba kati tetukujjaako adiisi y'amateeka naddala nze nasoma ebyo birimbe bakyali baabo abataasoma bemutula nabawo ne munya bukyayi obwalayisi mbozi z'amalwa nze nasoma ate saasoma mawulire gokka for your information kati nze mube weerijjako okulimba siriimu mukwano tojjibwako adiisi muganda wange Kyali wange tojjibwako adiisi ya tteeka tojjibwako bwoba nga tomanyina nti tokimanyi okumanya nti mu Uganda mulimu etteeka erifuga obwannannyini ku biyiiye ku biwandiike ku ntambi za vidiyo kati awo simanyi omazeemu amaanyi bala newe oyinza okuba nga jasi kyoyagala kubeererawo ko omusajjawo nga bamututte nga naye bwe yakubeererawo naawe okaabemuukaawo nga bamutwala omukoleko akantu olaba Kyali bwe yagamba bye nayogera emboozi eyange mbu waliwo eyantuma ojjogera kati nange ngenda kukitwala nti ggwe yakutumya okwogera byoyogera naye nabawadde nze ekyange musiba ssente mwegattegatte mwesonde muyise akabbo muziwanika 2 tusibe ate kyetaaga mu nnaku nkulu awo tugenda mu Christmas ne tumuteekayo Christmas bazadde bannange muweerere abaana. I want people to know that speaking English is not a sign of integrity. You can speak your good English naye ng'oyogera nonsense. Muweerere abaana bayige basome bayige bafune okumanya n'okutegeera, otherwise nze gwe muliko muyina mentality mboyo omukazi ndi mukazi amanyi eyasoma ate ayina bidi ayina omutima yakobo atagala nnyo kumulinnyirira unless nga nkulabye nti toli worth aho nsobola okuleka kasita nkupima mu ng'owewuka nsobola okukuleka
naye nga nsobola n'okukola ebyafujjo just nenga hey tuonone ku budde emirembe gy'okujooga abakazi gyali jadda naye fe abasomye tasobola mukwano anaawe kyali wangu yagala kunvaamu ngambe nti ndi muloga ku luzungu lwo lwoyogera you also can't listen to a video and understand it oluzungu luba lukumenyera ki lwakuba olikyali wange era bino tunyumyamu nkoano wagambye olikyali wange bwe wagambye omusango gwange waguli mabega you lie check the first message you sent me omusango gwali mu mateeka already nga ne negotiations ez'okutesezebwerwa kooti zaatandika dda so togibwa kadisi tolimba nnyo Franka banaye Franka